Munango okuva edda Abaganda babanga bayivu era nga bagunjufu nga bino byeyoleka mu mpisa oba engeri gye beeyisangamu ffe abaliwo olwaleero ze twasuula. Era eyo y'ensonga lwaki nsazeewo okulaga ku buyivu n'obugunjufu bw'Omuganda era n'engeri gye yayigirizangamu emiti emito ng'ayita mu kuliira ku lujjuliro. Olujjuliro kifo ekiteeketeeke Omuganda w'aliira oba we yaliiranga emmere. Olujjuliro lwoleka era lwayigirizanga obugunjufu, empisa, obuyonjo, obugagga, omukwano n'obumu. Era olujjuliro lwakolanga obwa Sseruganda n'okubukuuma. Kale olujjuliro kifo ekirina ekitiibwa ekiyitirivu mu maka. Olujjuliro mu lubiri luyitibwa ebibbo era Kabaka talya abeera mu bibbo. Bw'osaatuukirayo oba olinnye mu bibbo. Omwaliriro gw'olujjuliro gutunula wabweru gusobole okuyita emikisa n'abayise bajje bamale okulya balyoke beeyongereyo. Amazzi aganaaba mu ngalo bagateeka ku mulyango. Omuntu olujja ng'anaaba mu ngalo ng'atuula wansi kukwata ddigobe. Olwo omukyala atali mufumbakavu n'aliisa abantu emmere ne bakkuta. Emmere bw'etuuka abantu bonna batuula ku lujjuliro. Olwo omusoosootozi asooka okubega emmere n'agibikira ebbali mu kibbo. Olw'ensonga nti wandibaawo omugenyi atazunza njuki atuuka ne bamuggyirayo ekijjulo kye. Kyokka ewataabangawo mutazunza njuki yenna, emmere eyo yaliibwanga. Olujjuliro lulina obulombolombo abakulu kwe baalabiranga abaana abaliba abalungi n'ababi olwo ne babayambako okubalungamya. Olujjuliro kye kifo nnyinimu kwalabira abantu be bonna ab'omu maka ge. Kuba abantu bonna bateekwa okuliira ku lujjuliro. Era ng'ataliiwo amanyika mangu. Tolannama, tositama, tosimba lukono ku lujjuliro. Kyangu okuyiguliza ng'obadde osimbye olukono. Okuggyako abakulu, abato teboogerera ku lujjuliro. Tosituka kuleka bantu ku lujjuliro. Okuggyako ng'abakulu bakutumye. Toliisa mululu, toswankula, toliisa mukono gwa nkonokono. Totuula ng'omukono ogutalya ogutunuzza waggulu ku bisambi. Era bwe wagutunuzangayo ng'abakulu bakubuuza nti osaba ki? Oba mama yasobolanga okuteeka ekitole ky'ettooke ekyokya mu mukono ogusaba. Tolya nga tonaabye mu ngalo. Omala kufukirira bakulu mu ngalo olwo n'olyoka olya. Amazzi omu gaanaabyemu omulala tagaddamu. Bw'omala okufukirira abakulu olwo naawe n'onaaba mu ngalo n'otuula wansi n'olya emmere. Olujjuliro terubuukibwa era bw'oba omaze okulya tosituka ku lujjuliro ng'abalala bakyalya. Naye bwe wabaawo ekikutwala amangu weetonda nti bannange munsonyiwe okubuuka olujjuliro. Olujjuliro lugatta obwa Sseruganda. Abaasowagana tebasobola kuliira ku lujjuliro lumu. Kyokka bwe baddiŋŋana bagamba nti twaddiŋŋana kati tugatta n'olujjuliro. Amakulu nti olujjuliro lugatta abantu bonna ababeera awaka n'abayise. Era abayise bwe babalengera nga mulya baddembe okukyama ne babeegattako ne balya. Era bwe baba nga tebabanyeze anti mu Buganda tebabuuza balya, mubagamba nti mujje oba jangu tulye. Bwe bagaana okulya babagamba nti olumbe lubayisa kubajjula ne lubatwala kubasaaniika. Amakulu nti tomanyi gy'olaga oba eriyo ekyokulya. Osobola okufa enjala. Mala okulya olyoke weeyongereyo. Bwe mumala okulya mwenna nga mwebaza nnyinimu olw'okufumba n'okuteesa. Ne mumwebaza okugabbula. Oyo nno ye zaabu n'obugunjufu ffe ab'omulembe ogwaleero bye twasuula. Kwagaliza birungi byereere akuume atakuumira mpeera.